Elinya Nabatu Saddina Mbeera Bwamateeketo twabadde tukomawo n'emmotoka ne baawe twabadde twakayingira bwetuti geeti nabadde nzigulawo nfulumu ne mpulira abantu abakoona ku mmotoka naye nziramu kati abo abantu ne batandika okukoona emmotoka baaba n'agezaako okuvuga dde emabega kati bwe yazze emabega oba kigulumu teyakoonyeeko twazze buzza ate mu maaso kati emmotoka gye twabaddemu n'enkoona eyabadde endala eyatubadde mu maaso yabadde epaakinze n'enkoonawo kati abo abasirika abo abaabaddewo abadde ne bajja nga bamukuba amasasi nga bwe bagamba muleete ensawo olwamaze kuba bamukubye n'avamu omusaayi mungi bamukubye essasi mu mutwe kati ne bajja eno ne bagula gye nabadde ne baŋŋamba ndeete ensawo naye nsooka ne mbawo ensawo etabaddemu ssente naye nange nawaddewo binadde simanyi obweyi yabaddemu basiiba nagendula bakomawo bulungi omulanga bagamba leeta erimu ssente egikwata nengibawa era bwe nagibawadde ne batambula ne bagenda. Babadde nga bameka era munammwe mwabaddemu bameka mu twabaddemu basatu mu mmotoka nabaddemu ne baaba wange eyabadde avuga Mugaba Isaac ne mukyala we Nakato Florence mukyala we yabadde atudde mu maaso naye nabadde ntudde eno emabega ababbi baabadde nga bataano nga buli omu akutte emmundu buli omu yabadde akutte emmundu era nga beekavarinze tosobola kubategeera. Ani yabagulidde ekikomera munda mwabaddemu abantu abalala? Twatuuse omwana we waka yeyaguddewo bwe yaguddeewo tetwategedde twayingidde muyingizi naye olwabadde opaakingira abantu nga tulaba abantu kwetooloola mmotoka ku geeti abadde akomawo bw'ati kati mu kuggulawo okuyingira bwe bamukubidde amasasi abantu abagambibwa nti babadde mu byambalo biddugavu ne bamukuba amasasi awe bamusaanyirizza obulamu bwe bwakomedde awo. Kuta MI kyannaku nnyo kyatukubye ensi y'amaanyi nnyo olw'ensonga tufiiriddwa omuntu waffe abadde agezaako okutumbula ekitundu kino. Bizinesi ebadde nnene, abantu babadde akozesa babadde bangi, kale bonna balabika nga basigadde ettayo. Naye obubaka bugende eri bavubuka bannange. Tukimanyi bulungi nti emirimu mu ggwanga gyafuuka akalimu, emirimu mitono. Naye ate okukwata obulamu bw'omuntu omugyewo bw'omufuneko ate ye zaatuuyanidde bannange kyabulabe. Beera n'akatono obeere mumativu nako naye ng'ate tomaze obulamu bwa munno. Ekyokubiri, poliisi mutuyambe. Kamera zino ez'oku nguudo mwaziteekawo okuziyiza bumenyi bw'amateeka. Lwaki mulindanga obumenyi bw'amateeka ne busooka bugwawo ate ne muddayo okwetegereza kamera? Nze ngamba mwandyetegerezanga kamera okulondoola omuntu agenda okukola ekikolwa kyonna eky'obulabe ku muntu gaani okukebera kamera ng'ekikolwa kimaze kuvaawo. Kale essaawa eno batutegeezezza nti bali mu kutaganjulwa kamera za poliisi okuzuula abatemu oba zaabakutte. Lwaki temwazitunuulira luli nga tebannaba kugyawo obulamu bwa muganda waffe? Poliisi mweddewo. Zamanya Kawesi Sulaiman ngaze coordinator wa Greater Mpigi okuva mu ofisi ya Nassau Chairman. Twafunye ekikangabwa okufiirwa kw'omuntu. Kibi nnyo kubanga ye muntu waffe abadde akulaakulanya ekitundu kyaffe, abadde awadde abantu emirimu. Naffe tusaba kimu poliisi ekola ogwayo enoonyereze nnyo erabike ng'abantu ab'omutuufu bafunika. Kubanga abantu abo singa bagenda beeyongera bwe batyo bajja kifuulira ddala nti kye balina okukozesa. Era tusaba security ekola ogwayo abantu abo balabike nga bakwatibwa ate n'abantu b'obulijjo nabo beeyongera okunoonyereza
poliisi efuna information entuufu abantu abo balabike nga bakwatibwa kubanga singa bigendawo ebityo mu ggwanga embeera eyinza obutaba nnungi. Leero kibadde wano, leero kijja kuba wa mulala. Naye mbadde nsaba buli muntu yenna akyenyigiremu nnyo, obeeraani kobeeraani naye nga kibi nnyo nnyo abadde abustinze ekitundu kyaffe ekya Buwama nga abasuubuzi era abakozi babadde akozesa badde bayitirivu. Kale n'olwekyo yakikoze yenna atukoze bubi nnyo, eddebu ddene nnyo etuuse ku nsonga yaffe eno. Erinnya lyange nze Makondeere Brian, ndi muyimbi. Okunyolwa kwaffe ng'abayimbi oba bannabitone obadde osanga posters ku buli 100 abayimbi naddala abatandika abali wano mu Mpigi, at least posters 8 zibadde zibeerako akagambo sponsored by MI General Hardware. So ng'abayimbi twanyoleddwa nnyo bannabitone kubanga abadde musajja ng'atusapootinga bambi ng'atwagaliza ate ng'akusanga n'akugamba Makondeere weeyise booti kola booti nga kubanga abadde mu myaka gya kivubuka abadde ava buvi mu buvubuka. Twanyoleddwa nnyo akaseera MI kaaviiridde mu bulamu bw'ensi, abadde atuuse mu kaseera ak'okunyumirwa ku ssente ye kuba abadde atandise ogikolera ddala kati ng'atuuse w'alina okubeera ng'agiganyulwamu oba okugiwoomerwako tagiriddeeko. Tusaba Katonda amuwummuze kisa n'ensonga eyamujje mu bulamu bw'ensi eno ey'emmundu eyo okubeera nga muganda waffe oyo yagenze na mmundu kyeraliikirizaamu kubanga kituleetera okulowooza nti ziyinza okuba nga ziri muno mu Buwama ziringa bijanjaalo kuba kati tetumanyi eyamukubyewo eri oba nayo oba yavuddewo. So we are very unsafe. Atusaba enteekateeka egende mu maaso, tumanyi report tuyinza obutagifuna kuba tetujja gifuna naye nga tusaba ensonga y'emmundu eyo zibeere nga ziva mu bantu tusobole okubeera nga at least tufe ebisirimu byaffe tufe ebirwadde byaffe ebirala naye nga tetufudde ensonga erabika kubeera nti erikaagireeta. Baki abali emabega ne bw'otuwulira kitwawulidde poliisi ekyabuuliza twagala kuyingira mu kubuuliza kwayo, ne bwe tuwulira ebitambudde olabye ddala nti bano abantu abazze batemu ddala era si bantu bagamba nti ekitundu kiri bulungi tulina ngo oba mpologoma ku kyalo. Abantu abalina ebisolo byammwe bwe mba temusobola kwekolamu ggwanga mujje kukuuma kitundu tofuluma bweru ng'omuntu atwala ekisolo. Tugezzaako okulya ne poliisi eteeka amaanyi mu kuteeka emisanvu oba road block okukuuma ebisolo gye bigenda okuyisibwa mu mbeera ebibbiddwa. Naye ate ekintu ekirala ekikulu ne poliisi tugirigamba ereme okuteekayo gwannaggamba eteekemu amaanyi. Bweba terina amaanyi esaba obuyambi obw'enjawulo, naffe abakulembeze tugezeeko okutuuka gye tutuuse tuteekemu amaanyi abantu baffe bayite mu nnaku zino ery'eggandaalo. Obubbi bugenze wala, weewuunya lwaki abantu ate mu kiseera eky'okudda eri Katonda ate badda mu byakubba ofune ssente eziriko omusaayi ate nga kyoyagala okusanyukira Nowere oba Krismasi ate kya Katonda. Wandibadde oga nti ke kaseera ate abantu bandibadde wadde ewa Katonda ate badda mu byabubbi. Ffe ng'obukulembeze tujja kukkiriza tugera kuteeka amaanyi gonna tulabe nga obumenyi bw'amateeka tubuggyeewo mu kitundu ne mu disitulikiti. Alese ndabye ab'eŋŋanda ze abantu bonna bayaziirana, naffe ffe nnyini twaziirana ng'abo mu kitundu. Obubbi bw'ente bujjudde muno, obubbi bu mayumba ogamenya bujjudde muno. Babba bodaboda wano jjo ne bakwata abantu ku lw'ekatebo n'emitala Mariya ne babata ne bagamba be babbyeko bodaboda ate basasulwe. Abantu babba ente ne baga nti ate bateeseze nabo wabweru. Ekikwewuunyisa omuntu abba atya ente n'azitambuza nga tewali patrol tewali kiki. Kakati eyo nayo n'embeera gye tuvumirira ng'abakulembeze. Okusookera ddala tulina okunyolwa kwa njawulo ng'ab'ekitundu mu Mawokota South ne mu Mpigi District okutwalira awamu. Ettemu lino erikoleddwa ku MI nga bwe tumuyita Isaac likozesezza famire ye nerisinze kukosa bannamawokota. Abadde mwana muto myaka 38, abadde mukozi nnyo, abadde muntu wagonjebwa
abadde kyakulabirwako kinene. Kakati bwattibwa mu ntiisa eno nga bweri, ffe tufuna okunyolwa nate nifuna okweraliikirira ng'abakulembeze tetwabadde bukuumi bumala naddala abantu abakolagana mu byokwerinda ebya security. Police gavumenti eveeyo erabe ng'abantu bano bakwatibwa batwalibwe mu mbuga z'abateeka bavunaanibwe. Abantu beeraliikirivu. Ebibaddewo byonna nga bwe tubisanze kyannaku nnyo nti munnaffe yagudde mu batemu ne basobola omujja mu bulamu bw'ensi, naye ffe nga poliisi tugezezzaako soffa kuva lujjo ekiro bwe kyabadde tulina bye tukozeeko soffa ffe nga ba security, ate nsuubira okuba nga tulina results zetugenda okutuukako kubanga soffa tulina bye tukozeeko ebisinga byesigenda kwogera ku mpewo, naye nsuubira results okuba nnungi nga tetunagenda wala. Bano abakikoze of course mu butiitiizi tulina soffa bye tutambuliddeko ebinaasobola okututuusa ku buwanguzi era nsuubira bajja kukwatibwa. Kyenkakasa ku batuuze b'e Buwama babeere bakkakkamu nti ffe weetuli nga security ate tujja babeererawo mpaka. Bino tebibakanga nnyo kubanga weetuli yadde bafunyemu ekikangawa. Then n'abataka n'abatuuze b'e Buwama singa akubako alina kyafunyeeko ekinaasobola okutuyambako okutulidinga ku buwanguzi era ffe weetuli enamba zange nze balekedde. Kamera eriwo soffa gye tufunyeeko nfu tekola, neya neighbor yennyini gye twandibadde tutandikirako nayo nfu. Lwakuba tulina kamera za poliisi wansi ku kkubo ze tugenda okutandikirako tulabe tusobole okufuna abantu abo nga tusinziira ku kamera ezaffe nga poliisi. Ndi muzzukulu wa Namwama Namboze, omubaka omukyalo wa Mpigi disitulikiti. Ekiyongobero kino eky'amaanyi kye tulimu eky'omutuuze ate nga musuubuzi munnaffe wano mu kibuga Buwama kya MI. Saasira ab'eŋŋanda, abako, ab'emikwano olw'okuviibwako omuntu abadde agattako sinzira ffe nga bwe tulaba. Bagamba tosalira mufu musango naye nze nvumirira ekikolwa ky'okutta kubanga yattiddwa buttiswa amasasi. Nsaba Katonda omwoyo gwa bulamuzi ekisa, naye ate n'omuntu agenda mu maaso n'omutima ogw'okutta n'okulaninga nti kanzigye emmundu kanzibirize obulamu bw'omuntu mbugyewo, ekyo kyenvumirira. Katonda tukkakkanye tube nga twekuba mu mitima ne bw'oba oyinza okyokyuseemu. Abakuumaddembe kano akasoomoozo kammwe baka akati emmundu eba evuddewa, emmundu eba evuddewa. Awo wesaba okunoonyeza kugende mu maaso tulabe amasasi gavudde mu mmundu ki, tusobola okuzuula abasse obutuuze. Lowooza eri abavubuka kubanga cases ez'okutta okusinga abavubuka ffe tubeera mu layini. Mbasaba tuyiiye akalimu ne bwe kaba kabi naye nga kakuwa ekikumi kaba kajja kuwa emirembe mu mutima olya essente yo etaliimu maziga. Naye okulowooza nti jja kujjawo ono ate nze nfune ntwale kyakoleredde, ekyo kivumirira nga nze temuva mulaba nga mu luwummula luno era nze ndi mu kulaba nga buka obaako waakiri omulimu gw'omutwe gw'olina osobole okwetandikirawo osobole okubaako kyokola. Nyongera obbakubiriza wakadde kabi akadde ka nnaku nkulu abantu amaaso gabakanuse tubeere waka. Awo tuba tugezezza